I'm not a Rwandese. Waliwo enjawulo yawula a Rwandese and a Munyarwanda. Munyarwanda here. Omuntu alina okusalawo. Etteeka bwe liba ligamba nti toyinza kubeera minisita ng'olina obutuuze obw'amawanga abiri. Katugamba lekulira obutuuze obumu. Osigale ng'oli munnayuganda kuba kati eryo tteeka. Tituyinza kumenya tteeka ate tuyinza gamba nti kati tugende tulikyuse just olw'okuba tulina abantu be tutagetinga. Kati omunze nga gwe mmanyi muganga wagenze mu parliament today ne bamuga nti ate olina obutuuze bwa mirundi esatu. Which is very false. Bw'abadde mu kakiiko ka Honorable Muyizi. Yes. Akakiiko katambudde bulungi ku ddakiika efembayo Deputy Speaker Tayebwa n'agamba nti olina obutuuze bwa mirundi esatu mu yalina report. Report eyo nga Tayebwa yagiina yekka teri mubaka mulala agikola ki? Agiina. Tuyina omu ku balondebwa eyalondebwa okufuuka Minister wa Education Honorable Janet Kata Museveni tazze. Tubuuzizza kiki ekibaddewo. Speaker agambye akyali ntaki ne ofiisi ye okutegeera ddiro kinaasoboka. Bw'ogamba Buganda constitution laba mu constitution kiki kyogamba Buganda mu constitution musome constitution zinja kusoma constitution bw'ogambye Buganda kindege mu constitution wali kyongamba kinkote first of all ndaga mu constitution wali Buganda kyogera so tontomala gayogera Buganda nga tukiraga etteeka ekkulu. Akawungeezi k'olunaku olw'eggulo akakiiko akasunsula abantu bonna ababeera balondeddwa omukulembeze w'eggwanga bwe kamaliriza omulimu gw'okusunsula baminisita bonna abajja wabula twakitegeddeko nga bwe waliwo minisita omu ataasobodde kubeera nga ayita mu kakuŋŋunta olw'okubeera nti obutuuze bwe buliko akabuuza era olunaku olwaleero atukuleetedde ensonga eyagobesezza omusajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Lawrence Muganga. Ono nno babadde bamuwadde obwa minisita wabula akakiiko kakizudde nti ono alina obutuuze obuwerako ddala obw'amawanga asatu okuli eggwanga erya Uganda, eggwanga erya Rwanda, akwoteeka n'eggwanga erya Canada. Byonna ogenda kusobola okubeera nga obitegeera wabula nga ne Secretary General w'ekibiina ekya PLU amanyikiddwako nga Daudi Kabanda ono alaze ensonga lwaki ono yagaaniddwa era n'ategeeza bannayuganda anti kino tekiri nti ono musajja mukulu wa ggwanga lya Rwanda wabula alaze ensonga n'agamba nti waliwo n'Abanyarwanda abaweereddwa obwa minisita ate nga bo bakkirizibwa. Kale nno emboozi ogenda kusobola okubeera nga ogitegeera mukwano gwange. Mu ngeri emu gye buvuddeko atuyina emboozi y'omukazi gye twakulagako nga ono agezako okubeera nga yeesuula mu mmotoka wabula mutabani we n'agenda maaso n'okubeera nga amutaasa. Omukyala ono avuddeyo n'ayogera ensonga lwaki yali asazeewo kale nno yeekasuke mu mmotoka. Mu ngeri emu atukuleetedde omukyala amanyikiddwako nga Goreth Namugga. Ono nno alina obubaka bw'aweereza bannayuganda naddala abo abaali baawa obulamu bwabwe ne bagamba nti ffe katweweeyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu atukulemberemu mu lutabaalo olw'okubeera nga tununula eggwanga lino. Goreth Namugga aliko obubaka bw'aweereza bannayuganda atosaanidde kubeera nga ate obusubwa. Asonga ate mu ngeri emu waliwo omwami amanyikiddwako nga Sam Mayanja. Ono nno yavuddeyo n'ajja n'agamba nti Buganda yo nga Buganda mu constitution mweri oba teriimu. Kale nno emboozi eno yagenze maaso n'okubeera nga esaculatinga nnyo ku mitimbagano ne beebuuza nti omusajja eyeeyita Mayanja lwaki yandiyogedde ekintu nga kino wabula waliwo omukyala amanyikiddwako nga Sylvia Namutyaba. Ono nno avuddeyo n'amwanukula. Byonna ogenda kubeera nga obifuna olunaku luno olwaleero so nga ate banka enkulu ey'eggwanga lino erya Uganda eriko amateeka amagya geetaddewo kwabo bonna abajjayo ensimbi. Eriko omuwendo gw'ensimbi gwegamba nti bw'obeera nga oli muntu ssekinnoomu ggwe nga ggwe olina kukoma ku guno mu kujjayo mu lunaku olumu. Nammwe abalina kampani abawandiisa kampani nammwe balina ensimbi ze babateereddewo ze mulina okubeera nga mukomako era nga lino etteeka eppya ligenda kubeera nga liteekebwa mu nkola ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwa July mu mwaka 2026. Byonna ogenda kubeera nga obyetegereza mukwano gwange. Mu ngeri y'emu omwogezi wa poliisi wano mu bitundu ebya Kampala amanyikiddwako nga Rachel Kawala avuddeyo n'ategeeza nga bwe baliko abantu basatu
be bakutte era nga bano balina ekibinja mwe babadde batambulira. Mukwano gwange tusaanidde kubeera nga obasubwa so nga ate ne mu bitundu eby'ennamugongo tugenda kubeera nga tuwuubayo olubu lw'ekigere. Waliwo omusajja mukulu eyaleeteddwa ono nno nga obulwadde bubadde bumumazeeko ebbanga, kale nno emyaka ng'etaano ono ab'ebyokwerinda tebamuganyiza kubeera nga ayingira munda. Bamugambye nti genda muddeeyo newankubadde nga babadde bamuleese, babadde bagamba nti ono babadde bamuleese kumusabira nga mulwadde muyittayo. Kale nno bamugobye ne bamugamba ddayo, ate nga ne poliisi eriko abantu beegombyemu obwala ababadde beeyita abakungubazi oba abalamazi. Bano bakwatiddwa era nabo ne baggalirwa. Emboozi mpanvu nnyo ogenda kusobola okubeera nga ogitegeera, ne by'otawulidde ogenda kubeera nga obifuna. Gamba nga Robinah Nabbanja emboozi gye yasobodde okubeera nga anyumiza abantu abawali e Kawaala bye yabadde atwalidde ebyokulya. Yagenze maaso n'okubeera nga abagamba nti ye bwe yali tannaba kubeera nga agaggawala yasooka Kampala kumulemerera era bw'atyo n'addayo mu kyalo n'asinziira n'alunda ebyalunze n'atembeeya oba n'atunda ku nnyaanya n'ebiringa ebyo. Kale nno nabo yabawadde amagezi baddeyo mu kyalo balime balunde basuubule. Bwe banadda e Kampala ajja kubanguyira. Byonna ogenda kusobola okubeera nga obifuna, wabula nzikiriza nkole katono nnyo bwe nti then ate nkomewo tweyongereyo. DPTV Uganda, Dawn People Television. Yatugambye Kampala yamulema. Kampala yalema Nabbanja bwe yamulema yalina akapolitiki eyo kapeeka n'agenda n'akatunda emitwalo 45. Bwe yakatunda n'agamba kati nkoze ntya kanzire mu kyalo. N'agenda mu kyalo n'atandika okusuubula ennyaanya n'obutungulu, simanyi ne butto, simanyi na biki, bwe yatandikira okubeera obulungi. Kakati naffe tuve wano tugende mu kyalo tusuubule ennyaanya n'obutungulu akakadde katuwadde sente. Etegeeza opoloti wa mubutunzi akakadde mugende musuubule ennyaanya. Nedda ssebo ffe tetutunze ye bw'agambye. Kirabika pulezidenti bw'ati bamulagidde atuwe kakadde tutunde ewaffe. Naye ffe tetubikkiriza, tewali ttaka lyakakadde. Atuwadde kulya tugenda kuva waffe, twagala ttaka lyaffe. Atutte wano ng'agamba tugenda kufuna kyakulya. Tuseeyo batwefuulira ne pulezidenti Museveni nga bagamba akakadde tuveewo tugende tufune mu kyalo tufune simanye ebyokulya. Bebe tutubyagala, twagala ttaka lyaffe. Kale yeyo embeera eyabaddewo akawungezi k'olunaku olw'eggulo nga bwe twabikutegeezezza nti Ssaabaminisita w'eggwanga lino erya Uganda Robinah Nabbanja Musafiri yagenze maaso n'okubeera nga awuubako olubu lw'ekigere n'alaba kwabo abantu abaasanyizibwawo ebintu byabwe omwali amayumba akooteeka n'ebintu byonna eby'omu nju ne bisaanawo era ng'awo bwe yasinzidde n'agabagamba nti ye yabadde abatwalidde kawunga oba oliawo na mmere era nga okusinziira ku mukyalo ono byagamba nti yabatwaliddewo n'ensimbi eziwerako ddala akakadde kamu baamuke ekifo kino, wabula nga bo abantu bano bagamba nti eyo si yejja okubeera nga mmaanya y'enkoko. Akakadde kamu katuyambe ki? Ye mu kyalo gy'otusindise ye tuddewa? Kale nno bo bagenze maaso n'okubeera nga babigaana era nga abamu ku batuuze olunaku olw'eggulo bategeezezza Ssaabaminisita Robinah Nabbanja nti bo tebaagala mmere, tebaagala kubeera nga babazibikayo busimbi, baagala ttaka lyabwe, ebisigadde bajja kgenda maaso n'okubeera nga babyekolerako. Era wano emboozi teyabadde mpoomu nnyo naddala eri Ssaabaminisita w'eggwanga amanyikiddwa nga Robinah Nabbanja Musafiri. Kale nno nzikiriza nsooke nkubuuzeeko nti osibyeyo otya gwe wenna agenda maaso n'okubeera nga weegese omukutu guno oli ku mukutu gaggadde ogwa DPTV Uganda era wano tubeerawo nga tutemaatema ensonga nga bwe zirabise okuva wano munda mu ggwanga erya Uganda akwoteeka nawali emitala w'amayanja. Akubuuzako si mulala wabula yenze Morgan Kizo 56 official CEO Kaidalu content creator the Luwero's finest Mr Perfect. N'olunaku lwaleero nzaaliwo okusobola okulabika nti nkutuusaako ensonga zonna nga bwe zirabise. Gwe wenna nga otwegaseko olunaku olwaleero ngenda kusaba mu bwombeefu obw'ekitalo agenda maaso n'okubeera nga osubscribinga ku mukutu guno. Ate gwe eyamala dda okubeera nga osubscribinga ngenda kusaba ekintu kimu, agenda maaso n'okubeera nga otuweera video yaffe eno like. Gwe alina ky'oteesa oba kyewabula agenda wansi mu comment section nga bulijjo mbeerawo ate ne nkuddamu ekibuuzo kyonna ky'obeera ombuuzizza. Bwe mba nga nkuggyeko awo bwe twakulaga mu wiiki ewedde Sajjime yaliwo ng'akulaga nti waliwo omukyala
eyali agezaako kubeera nga yeesula mu mmotoka oluvannyuma lw'okubeera nga bamusendera ebintu bye. Era nga omukyala ono okusinziira ku kye twategeddeko ye mukyala ow'emyaka 42 amanyikiddwako nga Miriat Nakanaabi. Ono nno mu katambi akaasatuleetinga ennyo ku mitimbagano akaatuukawo oluvannyuma lw'ekitongole ekya NEMA okukyalako wali mu bitundu eby'Erubigi mu Ntobazi ne kitandika okubeera nga kisendasenda abantu beeyo ab'e Kawalatu zooni. Era nga ono omukyala yali landiredi ow'ennyumba, yalina ennyumba ezawiziwerako ddala 7 ze yali ajjamu ensimbi, wabula yali ali mu katale akeekalwerwe gye yali agenze okubeera nga asuubula ebintu by'anaateeka mu restaurant ye. Yagenda okubeera nga afuna amawulire nti owandiba nga osuubula bintu wabula ate gy'ogenda okubitwala yo nno kaawedde mudda. Kale nno yatubulidde ensonga lwaki oba oliawo yasalawo aggyewo obulamu bwe. Evola naye njagala ngende n'omuto abakulu banalaba nga sinawendeko oyo naye nga abakulu bo ayinza ogenda n'alonda wali ekikajjo n'alyako, ayinza ogenda n'alonda wali akasipulaapu n'atunda, naye ng'ono omuto ali nsazeewo ab'emikwano ab'eŋŋanda ngende n'omwana wange kuba kyampikirirako nnyo, kyampirirako nnyo abooluganda okutuuka woleera abaana, okutuuka woleera abaana, okutuuka woleera abaana bo, okutuuka woleera abaana nga tewali alisaseewo ngebansasira ab'omukwano okulowooza ekyo ekirowoozo ekyanzirira amaaso gange nga ndaba sina kyenzizaako, ndaba sina kyenzizaako bannange oli bano tuli kale yeeyo embeera bwe yali mukwano gwange nga bw'ogiraba, era n'omukazi asobodde okubuulira ensonga oba oliawo yali lwaki asazeewo yejje mu bulamu bw'ensi. Wabula nzikiriza nsooke tuveeka ate mu kawiishi kano katono nnyo olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga mu mwaka 2026. Kale buli we ziwera ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga gabeera mazaalibwa aga musajja amanyikiddwako nga Teacher Rumbuye Fred. Kale nno olunaku olwaleero acelebratinga amazaalibwa ge, era olunaku olwaleero ffenga wano DPTV Uganda tumwagaliza amazaalibwa amalungi era ne tumukulisa n'okubeera nga atuuka ku lunaku luno. Omukama Katonda bw'atyo asazeewo n'agamba nti ku myaka gy'alina kansobole okubeera nga mugonnomolako omwaka omulala mulamba. Kale nno atumuyozaayoza okutuuka ku lunaku lwe olw'amazaalibwa. Naawe osobola okugenda wansi mu comment section n'oyongera okubeera nga omwagaliza amazaalibwa. Then eyo bwe mba nga nkuggyeko awo njagala tugendeko ate mu bitundu eby'ennamugongo. Mu bitundu eby'ennamugongo leero nga bwe kimanyikiddwa nti ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga lubeera lunaku lwa kujjukira abajulizi ab'eggwanga lino erya Uganda. Kale nno era bwe kibadde n'olunaku olwaleero wabula waliwo embeera etabadde nnungi oluvannyuma lwa munnansi w'eggwanga erya Congo aleeteddwa ku kigo ky'abajulizi e Namugongo. Ono nno abadde aleeteddwa kugenda maaso na kubeera nga bamusabirako, wabula bano ababadde bamuleese nga bayita ku boodabooda kibabuuseeko ab'ebyokwerinda be babategeezezza, babagambye nti awo tetukkirizawo muntu ate wuuyo already abadde namulwadde, kakati nno epikipiki mugikyuse mugende maaso n'okubeera nga mugizaayo. Okusinziira kwa mujjiddeko agamba nti ono
yakwatibwa obulwadde emyaka nga 5 egiyiseeko emabega, wabula obulwadde buno bagezezzaako okumutwalako mu malwaliro ne bamutwalako mu masabiro oba mu makereziya ag'enjawulo, wabula ng'obulwadde buno tebuwona. Wabula waliwo omuzira-kisa eyababagulizzaako nti ono we munaamukwata ne mumutwala ku kigo ky'abajulizi e Namugongo, bwe banaabawa essaala oba bwe banaamusabira essaala ajja kugenda mu maaso n'okubeera nga atereera. Wabula bano bagambye nti wano si we wagenda abalwadde, mugende maaso n'okubeera nga mumuzzaayo. Bwebadde mukwano gwange nga bogenda maaso n'okubeera nga ate ogiraba, naye nga ate mukalala wano kwolaba mu sides endala embeera eno yatuuseewo lw'ab'ebyokwerinda baliko abantu abamu be bagenze maaso n'okubeera nga baggalira, era bano babadde bagamba nti baleeta effujjo oba oli babadde beerimbise mu ky'okubeera abajulizi, wabula ng'ate si bajulizi. Kale nno poliisi okusinziira ku kitongole kyayo obubaka bwetadde ku mikutu gyayo egamba nti eriko abantu begenze maaso n'okubeera nga ekwata n'eggalira mukwano gwayo. Kale bwe mbanga nkuggyeko awo then nzikiriza ate tweyongereyo. Olunaku olw'eggulo nga bwe nakutegeezezza anti paalamenti y'eggwanga erya Uganda yatandise okubeera nga esunsula abantu bonna abaweereddwa obwa minisita naddala okusaavinga eggwanga lino erya Uganda. Wabula waliwo embeera eyatuuseewo nti tekitera kubeera nga kibeerabeerawo nnyo, wabula nti waliwo omusajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Lawrence Muganga. Ono bwe yabadde asisinkanye akakiiko kano akasunsula bamubuuzizza ebimukwatako byonna, era naye bw'atyo n'agenda maaso n'okubeera nga abibawa. Era ku bye yabategeezezza yabagambye nti alina passports 3 omuli passport y'eggwanga erya Uganda, passport y'eggwanga erya Canada, akwoteka ne passport ey'eggwanga erya Rwanda. Kale nno okusinziira kakiiko bwe kagenze maaso n'okubeera nga kekenneenya kakizudde nti ono musajja mukulu tagwaniddwa kubeera nga aweebwa obwa minisita, era wano abamu tekyagenze maaso n'okubeera nga kibasanyusa, era abamu kwabo abataasanyuse wabaddeko musajja mukulu amanyikiddwako nga Frank Gashumba. Manyi Muganga kati omunze nga gwe mmanyi Muganga officially n'awandiikira embassy ya Canada e Uganda nga bw'ali announcing okubeera omutuuze wa Canada, n'ategeeza n'ekitongole kya Citizenship and Immigration Control Ministry of Internal Affairs, n'agenda mu Parliament. Bw'agenze mu Parliament today ne bamugamba nti ate olina obutuuze bwa mirundi 3, which is very false. Bw'abadde mu kakiiko ka Honorable Mwiru. Yes. Akakiiko katambudde bulungi ku ddakiika efembayo Deputy Speaker Tayebwa n'agamba nti olina obutuuze bwa mirundi 3 mu yalina lipooti. Lipooti eyo nga Tayebwa yagiina yekka, teri mubaka mulala agikola ki? Agiina. Honorable Mwiru agenti bawandiikira immigration. Lindako, ekyo sikiganye bawandiikira immigration. Ne tusabye ku kopi ya lipooti eyo tekola ki? Teri. Ba Mwiru tebagirabyeko. Tewali ku mubaka yenna alabye ku lipooti eyo. Omuntu yekka abadde ne lipooti eyo ye Thomas Tayebwa. Owulira. Naye ababaka Adoni Yebale, Shatsi ne Echedu bo baba passinze. Kati bagamba mu lipooti gye bayina eva Ministry of Internal Affairs ng'ate abantu abatusingako obukyayi wano ffe eggwanga ly'Abanyanda mu Uganda buno bali Ministry of Internal Affairs.
kale yoyo mwami amanyikiddwako nga Frank Gashumba. Then atubadde tuli oba guli bwe gutyo omwami amanyikiddwako nga Daudi Kabanda era nga ono ye Secretary General w'ekibiina ekya PLU alina ensonga ye gy'agamba nti yagobesezza mwami mukulu ono amanyikiddwako nga Dr. Lawrence Muganga ng'era ebimu ku ebyo kuliko okubeera ne passports oba obutuuze obw'amawanga 3 era nga mu mawanga ago mulimu eggwanga erya Uganda, eggwanga erya Rwanda n'ensi y'eggwanga erya Canada. Era nga ku bubaka bwe yatadde ku mukutu gwe ogwa X agamba nti Mr. Muganga was not rejected by the committee for being a Munyarwanda, ng'agamba nti Dr. Lawrence Muganga teyagaaniddwa kubeera minisita lwa nsonga nti musajja Munyarwanda, wabula n'agamba nga narrative webadde etambuzibwa nti abantu abamu badde bakizimba bwe batyo nga bagamba nti ono yagaaniddwa kubeera minisita lwa nsonga nti musajja Munyarwanda. N'agamba yayongeddeko n'agamba we have other leaders who are Banyarwanda who were approved and have been approved in the past. Era ku bano bagambye yagambye nti kuliko Honorable Aisha Sekindi n'agamba nti kuliko ne Honorable amanyikiddwako nga Diana Mutasingwa. N'agamba nti bonna baprovingibwa okubeera baminisita b'eggwanga lino erya Uganda ate nga bonna Banyarwanda. Yayongeddeko n'agamba nti Muganga was not approved after being denied a holding Rwanda. Yagambye nti Muganga yagaaniddwa okubeera minisita lwa nsonga nti ono yasangiddwa nga alina passport y'eggwanga erya Rwanda era wano yasangiddwa nga alina ne passport y'eggwanga erya Canada ne passport ate y'eggwanga erya Uganda. Ekyo kyekyamugwanizza era n'agamba nti mugaana ebyo byonna amawulire agali false akooteka n'okubeera nga gamisiriidinga bannansi era n'agamba nti amawulire ago gonna ga bulabe eri eggwanga lino erya Uganda. Mbu y'ensonga wabula wano leader of opposition amanyikiddwako nga Joel Ssenyonyi Bisekezi naye alina obubaka bwe yavuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga awa abantu bano naddala abasunsuddwa n'abamu ne bagenda maaso n'okubeera nga bagaanibwa. Sunsula baminisita abalondebwa kuwedde neera tekunaggwa kubanga tulina omu ku balondebwa eyalondebwa okufuuka minisita wa education Honorable Janet Kataha Museveni tazze. Tubuuzizza kiki ekibaddewo, sipiika agambye akyali ntaaki ne ofiisi ye okutegeera ddiro kinaasoboka kubanga kikulu buli omu alondeddwa okusunsulwa. Tetumubuuza ebibuuzo naddala kati ababadde mu dockets ezimu badde ogitambuza otya, ffe tulina okwemulugunya ku kino ne ku kino naki ebibuuzo generally ng'omuntu tannakubibwako kalulu. So tulindiridde kati bakitegeeza tayinza kulayira kuba birayiro nga minisita nga tannayita mu kasengejja kano. So kyovudula ngambye nti kuwedde naye era tekunaggwa. Yes, nga bwe tuzze tubyogera issues ez'enjawulo kati ng'ez'amawanga kubanga ekyo etteeka liri clear. Fe abamu nga tugamba nedda omuntu alina okusalawo. Etteeka bwe liba ligamba nti toyinza kubeera minisita ng'olina obutuuze obw'amawanga 2. Katugamba lekulira obutuuze obumu osigale ng'oli munnayuganda kuba kati eryo tteeka tetuyinza kumenya tteeka ate tuyinza gamba nti kati tugende tulikyuse just olwokuba tulina abantu betutagetinga. So nga tugamba omuntu aweebwa omukisa oba asobola okulekulira obutuuze renouncing obutuuze obw'eggwanga erimu oba amawanga amalala, tubeere sure nti kakati ono munnayuganda pure nti loyalty ye eri Uganda neera okugoberera etteeka. Kakati ebyo tukyabirindiridde okulaba bigenda okutambula. Ensonga endala nze enkwatako ennyo era nakyogeddeko nti erimu ku bbago lyendowoozaako ne bannange, komiti eno erekeraawo okutuula mu kasirise. Amawanga amalala gakikola nga kiri mu lwatu kye tuyita public participation. So kati nze ebbago lyendowoozaako Public Participation Act nga bannansi bawa endowooza zaabwe nti ne bwebeera budget nga basobola okuwandika ne bagamba ffe bwe tutyo bwe tusuubira ssente singa ziteekebwa wano ne wano ne wano buli bwa tteeka lya paalamenti biiru
bino bye babiyisa ebya speed nti bibeere serious abantu bakonsultingibwe bwebeera vetting nga gye tubaddeko leero bannayuganda bategeezebwa nti kakati abantu bano balondeddwa okubeera mu bifo bino mweki kye mulowooza ne wabeerawo akaseera abantu abo ne bawandiika nga oba bawandikira sipiika oba paalamenti ono tumanyiko kino ne kino tetukkiriziganya ono kino ne kino ne kino then olunaku bwe lutuuka nga tugenda kusunsula abantu bano kibeere mu lwatu nga bannamawulire mwemuli mugo kiiko abeera sipiika era sipiika adelegatinze deputy speaker ayogere ku nsonga zino so saagala neetantala ennyo naye bye mbabuulidde ffe concerns ze tubadde tulina era tuziwadde tuyinza okuba nga ennamba yaffe tewera bulungi n'ensonga zaffe ne ziwulikika mu lutabaalo luno olw'okulwana okulaba nga tufuna obwenkanya mu buweereza ne bannansi nga bannayuganda okuweebwa ekitiibwa ku sayidi eno eyaffe ey'enkyukakyuka erwana ennyo gavumenti ey'emyaka aneekyuke njagala okusaba buli munnastruggle nti buli lw'oyingira olutabaalo oteekwa okuba n'ensonga ekuyingiza olutabaalo saagala okwate kozi ya lutabaalo ogiteeke ku muntu kubanga osobola okuba nga ogoberedde nnamugga enkyano avaawo muteekwa okuba nga mutunuulidde ensonga ezibagatta so kino nkijjeeyo olw'okuba nti abantu abamu bagenda ne balowooza nti oyingira struggle kuba ogoberera muntu njagala okubategeeza ebitunyigiriza byonna ffenna bye bimu era njagala okubasaba nti wano nga tulwana nnyo nti bannange lwaki musiba abaana baffe obwo butali bwenkanya nti bannange lwaki tulaba nakazadde beganga bafiira mu malwaliro lwaki tulaba enguudo embi nga accident abantu baffe bafa ate nga tusasula omusolo lwaki tulaba amasomero ng'abaana baffe bagenda mu masomero galinga ebiraalo by'ente mu struggle gye tulimu yakujjukiza gavumenti mandeeti yaayo nti emyaka 4 gavumenti ekoze obuvunaanyizibwa bwayo katonda bw'atuyamba n'ofuna omuntu omwesimbu akulembera mu lutabaalo okuba mu ngalo n'ogaa nti weebale bano bannaffe abatukulembedde njagala tuleme kumala budde bungi nga tubamalamu amaanyi okubeera mu opposition is a sacrifice njagala okukibategeeza ekyo abakulembeze baffe abeewaayo olinga ekiraasula alowooza nkyukakyuka emisana alowooza nkyukakyuka njagala okubategeeza tubawe ekitiibwa mwenna bannastruggle tubeebaza mwenna buli ademandinga buli ayusinga platform ye tukwebaza okubanjizaako banno nyate era wajja kubaawo akaseera nga naawe tubanjizaako ggwe lyera eddoboozi nti gavumenti yonna ebaawo eteekwa okubaako n'abagiwabula neffe tugamba eya mwami Museveni nti ekizibu kye tulina nti evudde ku nnono nti okuweereza abantu kati eringa desert nti gavumenti eyalibwadde ekulembeza okuweereza abantu ekulembeza kweweereza buli wootuula ewakaawo ekyo ekikusindiikiriza okugaa nti naye nedde kimala lwaki bwe ngenda mu dduuka lyange emisolo gifuuse emisolo nenkolanga ninga nina gwenkolerera nga seekolerera so bannastruggle mbasaba nti buli lugendo lw'otandika okutambula banensonga lwaki olutambula kino kijja tuwa amaanyi n'obuvumu okumanya kye tulwanirira njagala okubategeeza omulimu mugukoze yensonga lwaki kati olaba gavumenti ekolera ku pressure every time mistakes zekoze zisinga okuba ennyingi ensobi buli woolabanga mulabewo ng'omukozeseza ensobi gw'omanya nti omulimu gw'ogukoze olugendo lwe tutandiseeko si lwakuggwanja nze ekisinga okunnuma nti gavumenti saawa eno gye tutunuulire ya mwami Museveni yagenda mu nsiko abantu ne bafa bannaffe bannaalumanya ne saalumanya ne bafa nga bafiiriridde ffe tube bulungi mu nsi ey'abagunjufu saalisuubidde mukulembeze yenna kubanga ayinza okulowooza nti balina kudda mu nsiko balina kukozesa violence okuggyako gavumenti yensonga kitugenda mu kalulu buli munabuza lwaki mugenda mu kalulu akali violent nga omulabi oba tutuusiza nti otuuka ne mu kalulu olina akugamba nti okuwangula n'okulangirirwa byanjawulo n'omubuuza nti oba n'akikola kuggwe enkeera ki ekinaabaawo otuusiza abaweereza ba gavumenti ya mwami Museveni Honorable Nabanja n'agenda ku lubigi n'agamba abantu nti mwebaze akaana akato ono ye hero wammwe oba mwazanye firimu omwana ono okubanga yakutte maama we n'abanga amuziyiza obutagenda mu kkubo ako ke kasinza okundeeta singa teyabadde mwana oyo saalize kakati n'obuuza nti eno gavumenti eteekateeka so njagala okwongera okubasaba nti bw'obanga oli mu lutabaalo lutegeere ensonga eziri mu opposition oba ensonga ezitutabaaza buli lunaku okulaba nga tulwana tubeeko n'obwenkanya gemaanyi gaffe okufa ttogge we are Ugandans toyinayo ggwanga ddala tulina kulwanira wano okulanga mwami Museveni amanya nti ffe bannansi gyerina eggwanga eritawa kitiibwa human capital waalyo nti okugamba okuweesa ekitiibwa alina kukolera sovereignty bill n'omubuuza nti naye nze gwokolera etteeka ddamba nze ompadde ekitiibwa nga munnansi
so nyongera bakunga bakubiriza ebyokubanja bingi nga tuliko kugamba nti bambi pretend wefule agamba nti amalwaliro mabi wefula agamba nti amakubo mabi njagala tubeere bagumu tube bagumikiriza Katonda ajja tuwe kisingayo bulungi. President Kyagulanyi agukoze akyagukola gwe naawe kola patio bwe tunaaba ne this joined force bwe tunakwatira awamu Katonda ajja tuyamba tutuke tukisingayo bulungi naye ekirungi n'abatukulembera kati bakikkiriza nti batukulembedde bubi they accept. So mbasaba emundu temuzitunuuliza bammwe todda kuwuwa otandika omumalirako budde talina kyalina ogoba wakiwempe akutta omunyago omulesse mabega tube bagumiikiriza tube bakkakkamu tumanye kye twagala. Kale byebyo mukwano gwange ebigambo nate ebyomubaka amanyikiddwako nga Gorethi Namugga. Then bwe mbanga nkuggyeko awo njagala ate nsooke nkutwaleko mu banka enkulu ey'eggwanga lino erya Uganda ate olabe ki oba biragiro ki byagenze maaso n'okubeera nga eteekawo ebiina okubeera nga bigobererwa. Mu kiwandiiko kyetadde ku mikutu gyayo emigatta bantu banka enkulu ey'eggwanga erya Uganda evuddeyo n'efulumya ekiragiro ekiteekawo ekkomo ku muwendo gw'ensimbi ezirina okuggyibwayo ku akawunti okuva ku banka okutandika ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwa July nate mu mwaka 2027 nga lumu January mwaka 2027 kitegeeza guli omwaka gutandika omujja waliwo ekkomo erigenda okubeera nga liteekeddwayo. Kale banka egamba nti omuntu ajjayo ensimbi oba omuntu ajjayo ku ssente ku akawunti ye nga ye nga ssekinnoomu talina kubeera nga asukka bukadde obuwerako ddala 50 buli lunaku ate nga abantu obanga business yo talina kubeera nga esukka bukadde 200 buli lunaku era ng'omuntu omu ye nga ssekinnoomu taasukkenga bukadde buwera 5 buli lunaku ate nga kyo ekitongole ate kisukkenga okusinziira ku mawulire nga begajja anti ekitongole kyo tekisukkenga buwumbi 2 yes buli wiiki. Kale nno banka enkulu egamba era eyongera okubeera nga ekubiriza abantu okwettanira enkola eza digito. Kale nno mu kutambuzaamu ensimbi wano munda mu ggwanga erya Uganda omuntu omu tokkirizibwenga kusukka bukadde 50 nti obujjayo ate nga kyekitongole tekisukkenga bukadde buwerako ddala 25. Then bwe mbanga nkuggyeko eyo nakkiriza nkutwaleko ewa mwana muwala amanyikiddwako nga Sylvia Namutyaba. Sylvia Namutyaba yavuddeyo oluvannyuma lwa minisita ono amanyikiddwako nga Sam Mayanja nate okuvaayo n'ayambalira obwakabaka obw'eggwanga lino oba obwakabaka bwa Buganda akwoteeka n'okubeera nga alumba bonna abantu ba Buganda nga bagamba nti mmwe mu constitution mwe muli oba temuliimu. Kale nno Sylvia Namutyaba aliko ebigambo byagenze maaso n'okubeera nga amugamba era benjagala okusooka okubeera nga nkuwaako then kansooke nkuwe ku bigambo bya musajja mukulu ono then ate nkuwe Sylvia. Kisinga obukulu nga gwe awa gavumenti amagezi mu buli kintu contracts zonna ezikolebwa eza local eza international amateeka ag'ettaka gye mbadde engeri gye gakolesebwamu gye gaba gagoberera constitution manya akawaayiro akasinga obukulu mu constitution okyagala muganda abugamba Buganda ntambulize paka lwe constitution laba mu constitution yanja eyeyita bayida Mayanja kisome musome constitution abakugamba mu constitution Buganda Buganda kindege mu constitution wali kyo azem ebanga lingi nnyo akiraga ekintu ekyo naye mutambuze bidiye mutuukeko. Buganda teyeetaaga approval yammwe bwe bibanga ebitundu ebirala ebya Uganda bo bakkiriza mu badefining nga bwe mwagala badefininga. Buganda totawaana otokwata otemukwatawo terwetaaga kubeera nga tuli mu constitution ya Uganda kubanga tukimanyi abantu abatula ne badraftinga constitution ya Uganda solo goal yawe solo objective yali ya kukyusa ku matankane ku confusing abana Uganda omuntu akeere nga tamanyi true identity ye eriki
kuba omuntu waba tamanyi true identity ye nga tamanyi culture ye nga tamanyi talina that sense of ownership yensonga lwaki osangayo abachakkiriza omuntu w'omulembe guno ng'achakkiriza mbu bazadde be they migrated from Cameroon ebyo byonna byonna abalabe abaagala osaanyawo Buganda ne Uganda be babazenga babiteekawo mbu you migrated from Cameroon bwe batuuka mu bantu b'e Cameroon nga bo babagamba sima bamigrati nga bavaawa babagala baba confusing nti oli bw'ajja n'akuggyako bwe liba ttaka lyalitwale ogenda kutandika ogenda kubeeramu nekiri ng'owuli ogamba waayi bali tutola okubanga si lyange nange wano najjawo obonna bulimba bagezako ba brainwashinga kati badraftinga ki constitution kyabwe bo bennyini kye batagoberera bwamalo okubanga bo tebakigoberera gwe bakuba controlling obwongo bwo mbu constitution ya Uganda teyogera ku Buganda. We don't need your recognition man, we don't need that. Constitution mugiwandisa mu 1995 Buganda yatondebwawo mu 1200 kati yetaga kubeera nti yetaga permission yo mwali musuubira muddidde mugitandiso giyita central bw'otunula ku map ya Uganda bw'oba wasoma bulungi geography eyeba center. Is that the center? Central kye kikulabikira nga central. Buganda is Buganda period teyongebwako tegattibwako n'okufuuka Buganda gwotomanyi lwaki yafuuka Buganda ddayo osome history atali wa bazungu gwe bawandiise history wa Buganda omutuufu ne history wa Uganda omutuufu. Temugenda kuddawo tusiruwaza guno mulebe temugenda tusiruwaza mubadde mwagala okulidefininga ensi yaffe mumalo giridefininga mujje mu occupying mumalo occupying tubeerenga ffe tufiiringa a sense of we also start believing we don't belong here. Twandika okubeera nga tulina galaale nga tetulinako waffe tetulinako we twava we are just there. We are not going to accept that man. Tetugenda kukkiriza ekyo era kibalemye. Mwalina ebirooto mukkiriza ebirooto bibalemeredde mwalina ebirooto nga mulowooza munagenda okuva mu buyinza nga ne kabaka wa Buganda si Muganda. You're just dreaming. Don't joke with what you don't understand. Tozanya na kyotamanyi eno bagiyita Buganda omwava ekigambo Uganda kati ate okusaanyawo Uganda ogenda kumala kusaanyawo Buganda ate nga Buganda ogisaanyawo it is impossible. Tekigenda soboka tekigenda soboka mwale mwadda naye muganya okukkiriza banne tubadde tubasaba mukkirize mu mirembe kuba tubawadde obudde mukkirize mu mirembe tozanyira ku kyotamanyi teweepikapika mu Buganda togimanyi ye yeetaaga okumanya erinnya Mayanja lwaki mumanya gonna lwaki teweeyita amannya g'amatuufu n'osalawo okulonda eri amayanja lwaki teweeyita linnya lyo n'erinnya n'amannya gammwe gabaswaza weeyita erinnya lyo period mutuleetera okulaga ensi tubayinako obuzibu naye mwe mwefudde ekitagasa Buganda tekwetaaga kubeera teetaaga permission yo please teetaaga permission yo tutaaga approval zammwe. We don't need your approval. Buganda is Buganda. Bwe bawulira nga tokisobola kya addressinga nti Buganda nga kyokuswaza kikuzitowerera kikumenya muli owulira nga kikuleeta olutiko okukiyita Buganda. You cheat it, man. You cheat it, you exit it, you do whatever you want, but there's nothing you're going to do. Let me reassure you, there is nothing you're going to do. Temuna kye mugenda kukola. Dag. Amanyi gabagwa mudda ekirooto kyagaana naye mwekangabiriza. Mbere tumanyi Buganda mu constitution. You as who? Constitution written by who? Kaguta Yoweri Museveni. Do we mind? Do we even care? Buzo Obote yagezaako n'alowooza nti agenda ku abolishinga kingdoms. Ebali Buganda ekyali n'omwoyo gwe gye yeebaseera akimanyi nti weetuli wano. Kati namwe muli mukuddira bakuyita kusiwa nsaano ku mazzi. Manye ensaano giyiwa ku nnyanja. Kale byebyo ebigambo ate ebivudde saidi zeeyo. Then eyo bwe mbanga nkuggyeko awo olunaku olwaleero amawulire nga bwe gafulumye agatabadde malungi anti essaawa zino kati tumuyita mugenzi amanyikiddwako nga Master Parrot yagenze maaso n'okubeera nga ava mu bulamu bw'ensi waliwo bannayuganda abalina endowooza zaabwe ez'enjawulo naddala ku mugenzi. Abamu ku bo nalabyeko omwami amanyikiddwako nga MC Curtis. In fact ndowooza sijja na kumuyita mwami
waliwo omuvubuka amanyikiddwako nga MC Cards yavuddeyo n'ayita ku mukutu gwe omugattabantu gwabadde gwa X n'ateekayo obubaka buno era nga yabadde anenya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akwoteka ne banne n'agamba nti bano tebasobodde yadde okugula emmere newankubadde amazzi mu kufiirwa. Kubula wano Dr. Kwefu bwe yavuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga ayanukula abantu abafaananako bwe bati era njagala nsooke nkuwe obubaka buno then nkomewo oboolyawo nkusiibule mukwano gwange. Waliwo bannakigwanyizi abalina vidiyo enkadde ze bajjayo bongere okusiga ekifaananyi. I think they are apologists in these political arenas from the opposite side. Abajjayo vidiyo enkadde okulaga nti Bobi Wine babadde tebakwatagana, babadde bakwatagana nnyo ne Master Parrot. Wabula ebintu ebisinga mu bulamu bw'ensi eno waliwo omuntu obulamu bwatuukamu ne mugezaako buli omu n'amwesonyiwa kabeere wammwe waka mu famire mulinayo omuntu nga mumugezezzaako ne kigaana. Kakati ndi wano okugamba abaana abali ku TikTok n'abapya abaakajja mu ndongo muno abali kyali mu generation eya buli kyowadde omuntu n'okiteeka mu kamera. Waliwo abantu, there are people who have to grow that nga bo baakula okusukka kwekyo, they graduated from okumulisa buli kye baba bayambye omuntu. Master Parrot abadde babawozambu abadde mu mbeera embi ennyo. Master Parrot tannabeerako mu mbeera mbi. Master Parrot abadde nga afuna emirimu nga mitwala 3, mitwala 2, mitwala 5 agufuna. Era nga kasita akwata microphone omulimu abadde agukolera ddala bulungi naye ng'ekizibu kye mwenge and addiction. Ababaddeko n'abantu abayina addiction, you can do everything. Omuntu wa addiction tebamufunira waasula, si kye kiba ekizibu kye. Ekizibu kye si kya kumutwala mu rehab. Ekizibu ky'omuntu alina addiction si kya kumugulira mmere. Era naye abadde akugamba mu bigambo bye tize siri bubi nnyo sinneeremerera. Ekizibu kye kibadde ekyo kibadde kimulemesa okukola emirimu gye. Bagezezzaako behind the curtains of certain meetings eziyamba Master Parrot to the extent bono oyogeramu ne Hildamani. Hildamani ajja kunyumiza nti Master Parrot yatuuka n'ekiseera ng'abeekweka olw'ensonga buli abasanga nga bw'obeerayo nekyaliwo nga buli omusanga omugamba naye muganda wange ozimba ddi, muganda wange va mu mabaala, muganda kati bo balaba obulamu butambula kati bagezaako okusika kyali waabwe n'atuuka ekiseera ng'abeekweka. Mu Firebase nno omumwe abaakajjamu tuyinamu kko n'omu ku muyimbi gwe baali nga banne bazigula Parrot bwe bazimba esente ze ng'adigiddamu ndigidde ne batuuza meeting kuba okukulaakulana kyalinga mandatory ng'olina okukulaakulana awamu ne banno. Era abantu abaali mu Firebase abaatambulira ku nnono ey'okukulaakulanira awamu mubalaba nga si ba bulijjo mu mbeera za bayinza okulwa nga si bagagga nnyo ne mu mbeera z'obulamu buno obwa bulijjo. Tulina omuyimbi mu Firebase omwo gwe baawambako ne ssente z'ennamba ne bamugulira Parrot lwampaka. Naye ekyangaze temungulira Parrot emumanyiira lerere. Parrot ne bamuwa endagaano ze n'agenda n'agitunda ssente n'azigenda mu Kenya n'azidigiddamu. Naye bwe yatuuka okuva mu Firebase yagenda awoggana tebanyamba ssente bazirya bokka lerere ebyo tebabyogera. So meetings zibadde zituula ba Hildamani they have tried. Kankuwa ekyokulabirako mwenna mulaba Grace Khan kati wa generation yammwe gwe mutegeera kiki industry eno kyetakoledde Grace Khan okugezaako okumuddaabula bamisa kibagezezzaako bandi naye buli muntu addiction mbadde nga mbagamba mu videos eziise addiction omuntu agirwanyisa abeera nnyiniyo is to accept nti I'm addicted to alcohol, I'm addicted to drugs, then mwe muyambako muyambe nga ye atuuse mu acceptance time n'agamba kati ngenda kweddaabulula. Nene bw'omutwala osobola okumutwala bw'avaayo bwaddamu bwa Kyutikaye wano yali Kyutikaye baba kumutta mu biseera biri eby'obutaala we yabbira akataala. Era ensi yandivuddeyo n'ejaji ng'olaba abantu tebamuyamba nga tebamanyi nti behind curtains Honorable Kayemba yabeera ne Kyutikaye ne batambula n'amuyamba wano n'amuyamba wali, but the guy didn't reform. So reform ya Kyutikaye yava muye munda muye yennyini yatuuka n'agamba naye omanyi it's time inze to fight for my life. So he came back
Essaawa zino ali bulungi, alina bweru wa ggwanga, he goes in and out of the country and he looks very wonderful. Mwagala abantu babakolera eki babanaze bigere babakolera eki? What did you want Bobi Wine to do? Kugamba obulamu bwa buteeke ku pause abe alimu kubaako kyakola because ayinayo bakyalibe be yakula nabo gwe nga gwe abaddeko ali ku mutimbagano okwo oyina abantu be wakula nabo ku kyalo kyogamba ekyalo kyammwe kyonna bali bulungi toyina lwoddako mu kyalo n'otunuulira kyaliwo gwe wabeeranga naye n'ogamba n'omuwa buwikido n'omutana agenda n'akusanga n'agamba mpaayo olwasa nga wandiyagadde oyina connections mu kibuga wandiyagadde naye ogamba oyo yalema n'omulekerawo n'ogamba kansigale nga muyambiraawo bwe mba nyinawo akalimu ku kyalo okwo nga njala kunnimira kajja nannimira ne mwokyayo n'ayitamu naye nga buli ssente z'omuwa neziba za ddagala asibira mu bbaala oba oyagala bwe waba ewammwe ekyalo kyewammwe gwe bali abantu we batyo bagambye abatamivu walabanga ku kyalo nga bagwa mu makubo baali bakoligizi b'abakitaffe nini bakitaffe nga babavaako nga gamba oyo omusanga mubuuze naye twamwesonyiwa mwali mwagala akole ki? We have very many people nubianiringa ali bulungi. So mulekerawo okutambuza narrative abantu bayamba abantu naye wabeerawo omuntu nga ye obulamu yeekyawa jamikali ky'abantu abamuyambye bangi but he keeps on going back. What do you want people to do? Bamisachi bagezezzaako, they've spent millions and millions to rehabilitate them. Mwagala bakolera eki? So stop that nonsense. Nti gundi afudde kakati mugenda kuwandiika RIP lelele mukama ya utukole bomaliriza aze maliriza gundi afudde lelele ezo embozi muziveeko abantu bayamba ne batuuka ne bagamba otujja muyambira Master Parrot abadde nga ayimba mu campaign za Hildaman era nga amusasula nga Master Parrot n'okwagala tayagala Hildaman amusasule naye nga yagamba boy wange nja kwokyayo namwokyayo namusanga namukubirako essimu ninamuwana akankuttemu najja namuwa n'ayitamu. Mwagala abantu babakola eki n'abantu balina ebizibu byabwe. Abantu bali mu bikomero mu muloza bali bulungi, they also have issues, so it's upon you to pull up your socks otambulire ku pace yemu bajja kuyamba. Very many people who were in Firebase, they are doing well. So kitalo nnyo kinumye nnyo nti katulina ku diverting ate kuddamu ezo mboozi za bintu modro, but kitalo nnyo ekya Master Parrot emboozi okuzika ziyinza okubeera ebukiga oba wonna we zinaabeera tujja kuba tutambula ffenna, but kitalo nnyo ddala is one of the best melodies